Yeah, good morning to SPD Jennifer Flufiga n'omulabe wa Fasol TV mwasuze mutya. Kasese twasuze bulungi SPD n'omulabe waffe. SPD embeera eri wano tugenda kuba tukola kwa twogera ku muwala omu atemera mu myaka gye nga 2 n'egigwamu. Ono yatusibwako obulwadde kye tuyinza kuyita obulwadde. Ono omwana yatutegeezako nti no yageddwaliro ng'afunyeemu alisa nga zimuluma. So olwo yatuuka mu ddwaliro ne bamuteekako nga bagenda muteekako kanula. So first medicine gye bamuteekako ku mukono bagamba nti yali nfu. Kati wetwogera essaawa zino omukono gono mwala gwavunda, bakamusalako kitundu ky'omukono. So ali mu kulaajanira buli muntu yenna amutaase kubanga yafuna obujjanjabi, yali Bushenyi. Lwe yagenda ku ddwaliro erimu Bushenyi ne bamuwa transfer wano Kasese ku St. Mary's Hospital. St. Mary's Hospital nabo bakolako ekyabwe kye basobola kukolawo ku olwo ne bamusalako omukono, ekitundu ky'omukono, era nabo ne bamuwa transfer agende Mulago bakebere buno obuzibu butambudde ekyenganawa, kubanga bagamba nti bayinza kumusalako omukono gwonna ne bajjako omukono gwonna lwakuba yagenda mu ddwaliro n'aweebwa omwana ali Quintan. Agamba nti omwana gwe bamuwa mukoleko yali Quintan, yali tannakuguka mu bintu by'okujjanjaba abalwadde mu ddwaliro. So yamuwa eddagala ng'alifu eryamuviirako okufuuka omulema. Twabadde supposed kubeera naye SPD wano naye tasobodde kujja. Simanyi ekyamutuseeko kubanga ali mu bulumi bw'amaanyi nnyo. Nejo twabadde naye ng'ali mu kutugamba buli lwagenda mu buliri kwebaka obulumi buba bweyongera, ne bumufuukira obulumi n'akaaba n'okukaaba ng'omwana omuto ow'emyezi 2. Katusooke tulabe ku bifaananyi. Naye ebifaananyi bitisamu, naye tugendagenderawo mpola mpola kubanga ono omwana kituufu ayagala obuyambi kubanga kuno emyaka gy'alina kufuuka omulema, era obuzibu nga bwava ku musawo atanatuuka ku standard y'okuweebwa omulwadde ng'alina obuzibu nga bw'amaanyi nga bwe buti ulcers, n'afuuka omulema mu kintu ky'okumuwa eddagala ng'alifu ate nga liri expired ne kimuviirako okufuuka omulema. Kintu kibi nnyo 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 kubanga amalwaliro gano SPD singa ogenda nga wano waliwo St. Mary's Hospital n'amalwaliro ga gavumenti, singa otuukayo abantu ababeeramu ng'abasawo abakolamu baba bana b'amasomero, ekiba kiragira ddala nti tuyinza kuba kituufu abaana obutakola ku mulwadde ayinza kuba yaleeteddwa mu ddwaliro kufuna obujjanjabi. Nange nagendako mu ddwaliro, omusawo yasooka kuntuukako yali mwana nga wa intani, naye nze kubanga nali nasomako n'amugamba you will not work on me. I had to send him back, ne banfunira omuntu omukugu ku ebyo agenda kunkolako kubanga nange obulwadde bwange bwali bw'amaanyi nnyo. N'amugambirawo immediately, namugamba no, gwe togenda kunkolako. So abantu mwena abagenda mu ddwaliro, when you see like obulwadde bulwadde bw'amaanyi nnyo nnyo nnyo, tokkiriza ono omwana ali Quintan kukukolako. Wakiri muzeeyo omugamba alete dokita omukugu yakugukamu ekyo ekintu kyagenda kukolako than kuwayo obulamu bwo ku mwana ali ku internship era n'ofuna obuzibu ng'obwono muwala gwe twabadde supposed kubeera naye wano ku mpewo bwe yafuna mu kumujjanjaba ku ddwaliro erimu Bushenyi district. So embeera ye si nnungi, ali mu bulumi bw'amaanyi, naye bamugambye wano bamugyeko $4 million era ne bamu advisinga agende Mulago. Ne Mulago tusubira era bagenda kuba bamugyako sente nnyingi kubanga bagenda musalako omukono gwonna nga bwe yatugambye, asigale n'omukono gumu. So ali n'abazadde be, abazadde be tibeesobola, naye alina okugenda e Mulago kubanga bamugambye it is a must, you have to go to Mulago Hospital basaleko kuno omukono, then tulabe ekinaddako. Singa bigaana era bandowooza bagenda kubanga basalako mpola mpola, naye kino kyamutusibwako. Omwana yali ku internship mu ddwaliro erimu mu Bushenyi district, oluvannyuma lw'okumugema eddagala nga si lirungi ng'alifu. So yeyo embeera SPD eri wano. Over to you. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.